Mr. Jesse Muyingo unobaka njala babukuwereze. Ngenda kusaba n'obuwombeefu ne mu nkola ekisajja kikulu. Jesse Muyingo vaayo oyogere eri eggwanga ku njega eyagwa ku mwana wa family gwe bayita Elishama eyafiira ku ssomero lyo. Ne muvaayo kukola amafaya mu kifo ky'okunnyonnyola abazadde ne musala musasule ba bloggers ba social media ne ba propagandalist okukyusa emboozi. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu biri personal ne kino kyankutteko ng'omuzadde, kino kyankutteko nga Munnayuganda ayagala amazima n'obwenkanya. Buli muzadde yenna ali eyo ng'olina omwana mu Seeta High n'amasomero agali related, manya nti omwana wajja kutuuka ku kizibu kyekimu naawe teri agenda kukwogerera. Jesse Muyingo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa kusatu mwaka 2025. Olw'olwa Mande nkuwadde olwokubiri, olwokusatu, olwokuna z'ennaku 3 ng'ovudde ne mukola public statement okubuulya abazadde b'omwana ekituufu. Mulina ekintu kimu kye weerabidde Jesse Muyingo. Omuzadde bw'otula nsi n'omubuulira ekyatuuse ku mwana, yandibadde tatuuka eyo gye yandiyagadde kutuuka kubanga obwayisi buba bwayisi. Gy'okoma okulimba famire eno n'okuteekawo resistance ng'osasula amawulire okyusa police statement, ojja kuleetera n'abantu abaafiirwa abaana mu masomero go baveeyo bakola ekikyamu. Ngenda kukusa obanga oli musajja mu katuli ky'osembera, vaayo osituke ogende oyogere ne famire y'omwana ono obabuulire ekyatta omwana waabwe obategeeze. Nze ndi muzadde n'abazadde abalala. Abaana b'abandi bafiira mu masomero gammwe olw'okuba muli mu gavumenti nga temwagala bagambako kubanga mulina order from above ne mwagala mukozese media. Kati media yatandise okuva kubanga abantu batandise kuteeka amazima. Mwaganye okuwa omusajja ono eyapule ku TV ne ku radio ne famire ye okwogera abantu bano balina obulumi ku nfa y'omwana gye mutasobola ku explaininga. Saagala kuyingira mu nsonga za ssomero lyo n'abafamire eno, wabula nkusaba oveeyo osange famire eno gwenga nannyini ssomero oyogere n'abazadde bano. Bwogaana ku lwokutaano nyinza okuwa full video n'enjuwa famire member ne bajja ne boogera ensonga ezo, ekkooti y'abantu eyinza okukulamula mu ngeri gy'otajja kutegeera Jesse Muyingo. Video egi singa ennaku 3 ziyitawo nga tokoze public statement oba kugenda ku famire eyo, famire njajjuwa platform ku lwokutaano, video zange muzimanyi zitambula, zijja kutuuka ne ku muzadde yafiira omwana we ne mukweka ebintu ebyo ne biva abantu bajja tegeera. Amasomero mangi abaana b'abantu bafa nga temwagala kuboogerako. Gw'okimanyi kye bayita okuzaala omwana n'omuliisa n'omunywesa n'omusomesa n'agenda afa mu bintu by'ekisiru nga temusobola ddoko aziifu nti mu obulamu bw'obanaye temukyasobola buvaliwinga eri abantu ng'omwana omuzadde agenda ottuma omwana gaakulubaya nga yalwana ofuna omwana oyo mu bulamu bwe galukande. Amannya ago bagenda ogatuma abaana nga amannya bazadde baafuba okunoonya omwana nga yali abuze. Naye omwana w'omuntu n'ofiira mu ssomero ntavayo kubanga mmwe muli mu gavumenti. Jesse Muyingo nkuwadde ennaku 3 okujjako nga bafamire member mubasi mwabamye TV mwabamye radio mwabadde bagule nja kubawa programu nambi binava mu programu tusaagala obyejjuse kubanga public egenda kutegeera. Mulekeraawo okuzanyisa obulamu bw'abaana b'abantu kubanga mwagala ssente. Ekizibu ky'amutamenti mu abasajja abagagga, ekintu ekito mukireka ne kizimbulukuka. Lwaki muleka ekintu ekyandibadde ekito mukizimbulukusa? Omwana w'omuntu ali mu senior 2 n'afa ne mutasobola dde okukola public apology oba oku-explaining omwana yafudde ate bwekintu kubanga guli Jesse Muyingo n'otuuka mu motoka abazadde olwatuuse gwe n'ovuga emmotoka n'ovaawo n'ogenda nga bakira nti babulidde omwana bwe yafudde atya. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu personal issues oba theories oba stories. Wabula Jesse Muyingo
sitera nnyo nkubuulidde sitera nnyo kuyingira mu public issues oba personal issues wabula olwalwa Monday singa tutuuka ku ezo ennaku zenkola ku Lwokutaano okujonga bafamire bagenda bakwata bambatte ngenja ba program ya ssaawa 2 bagenda kwogera emboozi eno ku live ng'ensi eraba ejja genda ku YouTube ejja genda ku Facebook genda ku TikTok ejja genda ku Twitter bagenda tuko gisalayo nga TV zo mu Uganda zifunye interest okumanya kye kyaliwo okufa kw'omwana oyo ekyo nkikubulidde justice y'omwana oyo n'abaana abazibafira mu masomero ag'enjawulo yeetaagisa abazadde basasula ssente zaabwe full payment ne muliisa abaana emmere embi abaana balumbibwa ebintu amayembe gamwe gemugule muteeka mu masomero ne mugasimanya obuba okalabanda simanyi biki nga musacrificing abaana b'abantu. That is wrong. Vaayo okole public apology oba sinkana family mugibuulire gonsinza ali wa bitono tosobola kudduka kuleka mwana wa muntu n'afa ne mukyusa statement. Nabadde ng'anya okuta ekifaananyi kino kankirage public. Oyo ye mwana mumulaba bulungi nnyo nadde ng'anya otta ekifaananyi kino oyo ye mwana muzuuminge oyo ye mwana bw'otunudde omwana oyo enfa gye baga nti yafuddemu yeetuze ng'emikono giri flat bulungi nnyo ng'era omwana akulaga akabina katudde na ku mugo gwa kitanda waliwo yeetuga nga atudde ku mugo gw'ekitanda ku mugo gwa deeka nga bazipanga mu dormitory deeka erina kubeera ku kisenge space eno yavuddewa ku mwana n'okwetuga eyeetuze abeera ne space mu mugu ogwo nadde ng'anya okuta ekifaananyi kino yiiyo sorry nkizuuminge kiikyo enkyalo wakubiri wakusatu wakuna ku Lwokutaano okujja nga baganya okujja okubuulira ensi sitera nnyo okuyingira mu personal issues ku lwa justice y'omwana oyo nabagamba nti nze ne bwe tuba twawukanya mu byobufuzi wabula tusigala tuli bannayuganda kyekyenjawulo kyenna ku bantu abalala we can have differences in politics but we are all Ugandans. We come from the same country. The difference we have is we have different beliefs in political systems. What people are no. Need to get to Uganda. So justice yetagis. Just muyingo esimu gye nafunyeno kanjiweko public naye oyinza okutagikwata engeri gye mwebuzabuza bangavu kabanaaba. Linda kuwa no malo okulaba. Kitwagala abantu bakupira masimu otandike n'okudduka ku ssimu zo. Kanda bwana bangi lina wano. Ngera tandika kutera wano bwanti mwefuula bagezi. No, esimu jajibwa ku Lwokutaano. Esimu jajibwa ku Lwokutaano kale njajibwa ku Lwokutaano. Njajibwa ku Lwokutaano. Kati ekyo nkitadde omuwonize kati mwansabye njogereko mukyalo ono gwe bakwatidde Bungereza gabayita Justice oba Judge Lydia Mugambe naye munnegeneza nyo bwe banjogera mbagamba nti kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye omujjamu ekyalo si kyangu
ntera nnyo baga nti bannayuganda basinga obungi bagenda mu Bulaaya ne basigalamu akatala ke Uganda n'enkola n'emize gye Uganda. Ekyo nakyo kibagamba nnyo. Nkiddamu kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye mujjamu ekyalo si kyangu ati ye. Bannayuganda bangi balinnya ennyonyi ne bagenda e Bulaaya naye emize gye Uganda gibasigalamu. Ekyo kituufu.